naye muwulirize omusajja ono ekikolwa kye yakoze mukazi we kyabadde kituufu era bw'obeera gwandaba era mpuliriza okola ki? Kati omusajja oyo gw'olaba ye ne mukyala we ne famire ye basula ku mizigo, bapangisa ku mizigo. Kati yono omusajja abadde avudde ku mulimu adde ewaka yasanze mukazi we ne neyiba bali mu kuyomba, nga bayomba olutalo nga lw'amaanyi, nga balwanira kisiimuula. Nga omanyi entalo z'oku mizigo tebalwanira bintu by'amaanyi, kisiimuula, lweyo, simanya biki, nga bayomba. Kati yabasanze bayomba nga bali mu kwesindikasindika beesongamu, teyabanyeze, yayisewo obuyisi n'abaako wakola ki, n'abayimirira ebbali. Olutalo we lwatandikiddwa olw'okulwana, omu yalangidde munne okwebaka ne ow'akasasiro, asomba kasasiro. Eŋŋumi we yatandikidde ottokota nga beeyoola, nga beesika enviiri. Omusajja ono alaba, jjukira mukazi we ne neiba bali mu kuyomba. Kati okumanya omusajja ono muzibu, bwe yalabye mukazi we batandise okulwana ne neiba, yayingidde buyingiza ennyumba ng'adda munda, adda ku bibye, nga bano balyoka beekuba. Nga mukazi we beekuba ne neiba beekuba. Bwe bamaliriza okulwana bulungi nnyo, wayiseewo ebbanga n'akaseera akawera, nga bumanyi entalo z'abakazi teziggwa mangu, ng'omukazi ayingira mu nnyumba. Yasanze loodi atudde entende tafaayo, ng'omukazi ayingira mu nnyumba ng'akaaba, nga bamukubye. Yennawe olubadde feesi, aswadde, atunula ku bbaawe, bbaawe amulese alwana tasobodde kumutaasa. Omusajja nga ye asirika. Kati ye omusajja agamba tasobola kutaasa mukazi alwanira ku mizigo, amuleka ne bamukuba oba ye n'akuba. Era essaawa zino omusajja yakedde ku makya okufumbira abaana obuugi, omukazi okuva we bamukubye nakayita nazuukuka akyebase, yenna yawulubadde feesi. Kati gwe bw'oba gwandaba n'osanga mukazi wo nga yayombera ku mizigo yalwana, omutaasa oba omuleka. Vidiyo kansooke njikuteeseeko y'omusajja ono ng'alukuviira ku ntono olutalo nga we lwabadde. Nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. Mu bufumbo tulwanirangako omukyala entalo ng'alwana ne banneyiba. Obalekanga ne bafaafaagala nazo ne beekuba ne beeyuzaayuza. Kati owange baamukubye. Waliwo wano akakyala bakayita ka Mama Fatuma kaamuwuttudde kaamukubye. Kuwakula bwakula ntalo banneyiba. Ozibalekeranga. Kati yali omu yeebase. Baavudde no kukisiimuula. Naye beekubye. Ne bamusikaza embenebeere size ziringa ensandaggo. Bazisikambudde beeyuzizza ebisikaati babiyuzizza ebibulavuzi yonna awulubadde. Kati nga nze ntaasa ezo entalo zesimanyi zaavudde. Totaasanga mukazi ng'alwana ne banneyiba be bamanyi ebyabwe. Era gye byafundikidde nga beerangira driver wa kimotoka kya kasasiro. Baamukubye. Ngambye mwana wange tajja ku owaaye enzija. Kankuleetera obuugi bukyayokya. Omwana kamuwa obuugi. Oliwana vira mu buliri. Omukazi omulekanga ne bamukuba n'ojjanjaba bujjanjabi. Ne bamutwalanga ku poliisi tomujjangayo. Kasita abeera nga yeyawakudde entalo. Bakula nnyo entalo. Bakusika embeerebeere ezo n'oziwulira. Totaasanga mukyala nga wakudde entalo ku banneyiba. Omusajja ono akoledde olunaku bannange. Sijja kulimba. Nk'omu akafaananyi ng'obeera oli mu nnyumba, mukazi waali eri bali mu kumuggunda. Bw'alaaja ndeka nga gw'oli mu nnyumba loodi oteredde entende bw'olingizaako mu dinisa bw'oti katini bw'obalingiriza kati beekuba batya. Baaba kati gwamma gwandaba okola ki? Ono musajja alese mukazi we amwagala oba nedda? Kubanga nkuba akafaananyi nga mukazi wange bamukubira ebweru bakalenga ng'ayombera ebweru nga nze ndi mu nnyumba ntudde. Nze sisobola. Asisobola. Mba nina okubataasa sijja kukulimba. Mba nina okubataasa ne mujjayo. Lwakuba
abakazi abamu basaana ebiseera ebisinga omuntu by the way kino njagala mukimanye ebiseera ebisinga abantu abasinga okuyombayomba nnyo bwe baba tebalwanyeemu tebasobola kulekerawo okuyomba. Oyinza okusanga ekikola ky'okulwana kinene kirina engeri gye kijjawo ennyombo. Omuntu bw'atamala kukuba mu muntu olutalo teruggwawo, buli kaseera baba beesojja. Naye kasita balwanamu kapa oluyombo baba balusiirinze, buli omu atandika okutya munne. Buli omu atandika okutya munne, abamu ne kali akatya kuba akimanyi oyo bwe mutandikira akuba oba atandikirawo okulwana. Kati okubaleka okwekuba kiyambako okutandika okuggyawo entalo ezimu n'ennyombo. Naye okubaleka kizibu nga kikalubamu. Gwe n'obeera mu nnyumba n'oba ng'oli eri oli kumalira kisa oli ku mapoozi, omukazi ali bweru ali mu vita, bali kumusekula oba ye ali mu kusekula. Nze ndaba kikalubamu boyi kunze. Sobola kumuleka sijja kukulimba era nzijja in fact mutaasa bali mu kuyomba. Ne mugamba omanyi maama gundi vaayo debbali oyo muleke. Lwakuba ekyo tekijjaawo ntalo. Osanga omusajja ono yabadde mutuufu. Kanzireko okusaidi omusajja ono. Abakazi naddala ab'oku mizigo bwe baba tebalwanyeemu tebasobola kulekeraawo, tebasobola, balina kusooka kwekubamu ne balwana ne beesika enviiri ne beerangira buli kimu okulekeraawo okulwana. Era bwe bamala okulwana enkira bajja kuba ba mikwano nnyo. Naye nga bannange entalo z'oku mizigo abakazi bayombera simanya ebisiimuula, ne bayombera simanya ebintu ebitaliimu, simanya oyiya amazzi wano ewange, simanya toteeka ngoye zo wano, simanya waya, kwegamba Mukama ne badda tutaasa bannange n'atuwonya emizigo. Emizigo tegikyabeerekako. Wali gino emizigo gino egibeeranga egitaliiko sitoowa. Obufumbo naakulaba ekibaawula gundi lugirwo ng'olukoze bw'oti lwe lukola akasitoowa. Katonda yatutaasizza embeera y'emizigo bwe gityo, naye entalo ku mizigo tezisobola kuggwaako, tezisobola ne bw'oba ofa otya. Zo zibeerako naddala nga kuli abakazi abafumbo. Buli omu ayagala kulaga nti baweeyewo ettabbu, ate benyiiza abakazi babona nakakanya ono, bano olumu tebaalidde, bano olumu tebaafumbye. Buli omu aba ayagala kulaga mbu wa kitalo. Naye nga obwekitalo babulagira ku mizigo single room. Byebyo si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbagala nnyo. Stay blessed. Peace and love.